po jako akawuwo naye omusana bwe gwaka bwe guti amazzi gabulira ddala. Abatuuze okuva ku byalo bibiri okuli Mayangayanga ne Kiduula mu ssaza ly'e Bamunanika bakuloza ku buwoomi bw'amazzi amayonjo oluvannyuma lw'enteekateeka z'okusima nayikonto okuggyibwa kakawuwo. Ne mutambulira ddala miles 2 ku 3 nnya nga munoonya mazzi. Ebyalo era n'ebituddiridde bibadde tebirina mazzi. So fenna bwe muva wano ne mugenda ku ddaamu eyaddako ne mugimalamu amazzi ne mugenda ku ddaamu endala ne mugimalamu. So obuzibu bubadde bw'amaanyi nnyo ku kifo kino. Mariam Nakitende ng'ono yakulembeddemu enteekateeka z'okubunyisa amazzi gano agumizza abatuuze era n'abakakasa nti baakufuna amazzi amayonjo mu bungi bwago. 5 cubic per hour ze lita 15 buli ssaawa ezakavaawo ate nga tusuubira bano abanajja okola pump testing amazzi gaba gateese geeyongerako era awo tutegeerera ddala obutuufu bwago naye nga dwina ziyuda abasima baleka batugambye we have 1.5 cubic per hour. Okusinziira ku batuuze abawangaalira ku byalo bino bategeeza nti baludde nga balajjana n'ebbula ly'amazzi era nga kino kikuumidde nnyo ekitundu kyabwe mabega mu byenkulaakulana. Bwe gabula wano ab'Emayangayanga tugenda ku kitoogo Ssezibwa okuva wano okutuuka ku Ssezibwa waliwo emayiro kumpi 7 okutuuka ekitoogo gikiri ekya Ssezibwa Wagakimakakulu oluusi nga bagenda Manywa ku kitoogo mwalo gatwasi naye nga mayiro ziri 7 okutuuka amazzi ago gali ag'ekitoogo ate nga nago ag'ekitoogo gakalira ne balinnya ekitoogo ne bagenda mu Buteebe munda okusena amazzi ago nago ne bagayita galimu ebikudumu nagera galwanagana naki nante kati obuzibu bw'amazzi bwo bw'amaanyi nnyo wano mu muluka gwaffe ogw'ekibengo era nga tusaba wabayo okwongera batuwongeremu bw'amazzi geetaagibwa. Ekitundu kino kirungi okuggyako amazzi ge gabadde gatutawaanyikiza ddala. Amazzi enkuba bw'etonya tuba n'amazzi naye omusana bwe gwaka bwe guti amazzi gabulira ddala. Baba mu kubawangaalidde mu kitundu kino bategeeza nti kati bali eyo mu myaka 35 nga tebanywanga ku mazzi mayonjo era nga bano kati basiimye gavumenti wamu n'omubaka waabwe olw'okubasakira amazzi amayonjo. Badde n'ekizibu nga tubonaabona mayiro nga 4 ku 5 nga tunoonya amazzi ku kitoogo wansi ne tugenda nayikonto gye ziri ewalala oba ku ddaamu eziri Katabona Masinga nga gye tubonaabonera tunoonya amazzi g'ente n'abo bugaali n'ab'emitwe naye kino kyetufunye kitusanyusiza nnyo kyekizibu kye tubadde nakyo eky'amazzi ekisinga. Naye mu kaseera kano twebaza gavumenti okutujjukira netuwa amazzi era netwebaza omubaka waffe Jesse Muyingo asobodde okutusakira amazzi ago n'atuwonya okunywa ebisolo n'abantu. Embeera eno tekomye kweraliikiriza batuuze bokka wabula n'abakulembeze okuva ku mitendera egy'enjawulo nga bakulembeddwa mu mubaka w'ekitundu kino Dr. Jesse Muyingo okujja balabira eddala nti gavumenti ssente ze yaweereza okusima nayikonto zakolera ddala ekyo kye bakola. Okulaba nti ssente ze baatuwa gavumenti okutusimira bowahoolo wano Kiduula ssente zakola ekyaziweesaayo. Bowahoolo bampadde bowahoolo nyingi naye waliwo ezimu ezigenze mu faamu z'abantu ezimu ezigenze mu bifo byenyinza okuga nti simu zange badde naye njakadde kununo na lesoni ze nayiga ne ŋŋamba nti ey'Ekiduula erina okugenda ku ssomero. Dr. asabye abantu okuwagira wamu n'okusiima gavumenti eri mu buyinza olw'enteekateeka z'erina eri abantu baayo. Gavumenti etuwa bowaholos ezo ng'eyagala tubeere tufuna amazzi amalungi tubeere balamu tusobole okufuna amagezi gonna ge twetaaga okwenyigira mu nkulaakulana y'ekitundu. Mu kiseera kino gavumenti eri mu kaweefube okutumbula ebyobulamu ng'eyita mu nkola y'okubunyisa amazzi amayonjo okwetooloola eggwanga lyonna. Njagala bwebaza basi okusooka Pulezidenti Museveni ne gavumenti okufa ku bantu baffe batuwa bowahoolo zino zengenda ntongoza nyingi tugenda kuzitongoza kati. Doreen Namubiru yakusakidde eggulira erina okulwa ABS Television. Naye nga mayiro ziri 7 okutuuka amazzi ago gali ag'ekitoogo ate nga nago ag'ekitoogo gakalira ne balinnya ekitoogo ne bagenda mu Buteebe munda